akagoye kebale munange. Akagoye. Weyogerere. Naye ati wali owegombyeko okuyimba ng'oyimba bulungi bata. Saagala. Naye ng'olina amasoko. Twayimbanga dda mu ssomero ne tuyimba tobola banneegomba okuddayo mu secondary school. Neegomba okuddayo maama. Mu secondary school. Olwaki? Mpulira eno obulamu sibwagala. Ate ati bw'alina buli kimu kwenna abakunzi. Nze mpulira neegomba kuddayo mu secondary school yange. Ate ati obwana abakunzi tobwagala maama. Eno muliro naye kati nze neegomba kuddayo eri fakti neegomba okuddayo mu secondary school nga tuyimbamu awo nga tuzinamu awo nga tewali akuwalana tewali akuteekako ki bizina. You live your life. Nobo obuyimba bwe twayimbanga nga tuwandiika ekitabo kirambe eky'obuyimba obwabanga kaabo oba Celine Dion, Mariah Carey obuwe butyo. Gwe n'abakunzi ate n'oli nze n'abakunzi nze ndikundi n'abakunzi gyali ku secretariat nze ndi just chief muzzukulu senior presidential advisor political affairs and the national coordinator of the Vazukulu movement. Okay, kakati munnange ensonga ezigenda mu maaso wakati b'abakyala ababiri ba senior presidential advisors ozogerako wali oyagadde kubatuuza. Nze sirina budde obwo manyi nze Namyalo sinonooza bye saalaba siringiriza bitankwatako ate buli omu alina entalo ze buli omu alina olugendo lwe. I'm looking at my final destination, that's all. Oli senior presidential advisor naye munange ebintu ebyo tebikosa kibiina. It's their life. My life, I find my business. Siringiriza byabalala kubanga simanyi what's right, what's wrong, so writing on all that thing.